kuva bitindi by'eggwanga ebitali bimu butereevu tugendagendako mu nsonga z'ebibuuzo olunaku olwaleero. Abayizi b'ekibiina ekyomusanvu bakoze ebibuuzo byabwe ebyakamalirizo okwetoloola eggwanga lyonna. Naye Bukomansimbi waliyo omusajja mukulu ateeberezebwa okuba nga ono yakakanye n'agumbula akagogo n'agenda n'akoola ebitannaba nate kubanga bituuka. Abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda Fred Parks bagamba nti bagenda kukola kyonna ekisoboka oyo nno nga omubaka wa pulezidenti mu bitundu byeyo okulaba nga bakwata omuntu oyo. Akatabe emboozi eyo. Ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu okwetoloola eggwanga lyonna bitandise olunaku olwaleero era ng'ebitundu ebimu bitandise bulungi ddala. Wabula akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti ewa Kiso Frederick Kiyingi Kinobe avudde mu mbeera n'atabukira abakulira amasomero agamu mu disitulikiti olw'okutuusa abayizi ekikeerezi wabadde balina okukolera ebigezo byabwe ebya PLE. Why do you want to cause us problems, you people? Nembera ne mwezingazinga mukola kike mutategedde. Yesterday was a resting day. Exam ya lwaleta ni kasau baga report at city center at 7 am. Mutuka 20 minutes to paper mukola ki? Why do you want to cause problems with our children? Kuleetera baana bano bizibu mwe mwamala dde byammwe mwavadda mu nsi eno muleke kutereeza baana bano bizibu. Ebule eddakiika 5 zokka okubasazaamu abo abaana. Abayizi bano batuuse ku ssaawa 3:30 ng'ekigezo balina kitandika ku ssaawa 3 zennyini era wano wabaddewo okutabuka. Talk about moral practice. This is what we are talking about. That's already the moral practice. And we have noted the schools. Tufunyemu okusomozebwa ku nti abayizi abamu tebannatuuka naddala ab'amasomero agamu aga private oba jjamu yabakutte tetumanyi kibatuuseeko naye nga we banaatusangira bajja kuba batwegattako. Yo ewalala mu disitulikiti ewa Kiso ebigezo bitambudde bulungi era bituuse mu budde. Go to room 3. Ate bwe tugendako Bukomansimbi naye ebibuuzo bitandise bulungi nga n'omuwala eyazadde olunaku olw'eggulo asobodde okukola ebibuuzo bye. Omuwala ono w'emyaka 14 ssaawa zigenza okubeera 2 nga mmotoka emutuusa ku ssomero okukola ebibuuzo bino. Atuuse n'ezzadde lye wabula waliwo alimusituliddeko. Atubuulidde nga bw'ali omumalirivu okukola ebibuuzo. Neeteesereza bulungi okukola ebigezo byange. Neeteesereza bulungi era nsobola okukola sekondi gureedi omwana bannange. Abayizi abalala boogedde ku mbeera y'ebibuuzo bino. Someseza okuva mu January paka nakati nina essuubi ngenda kukola first grade singa abo. N'ekirala nebaza abasomesa batusomeseza nebaza n'abaana batulaze omukwano bambi mugende nagwo gye mulaga. Kyemmanyi ffenna tugenda kukola bulungi tusanyusa abazadde n'abasomesa. Ndi muvumu. I'm confident enough and I know I'm going to make it with God's name because I'm not alone. I'm with the Almighty God. He's going to help me. N'abayizi ku ssomero lya Misanvu Special Needs Education batudde bulungi ebigezo byabwe byakamalirizo okusinziira ku musomesa w'abayizi bano Nakabuye Anet ayogedde ku bizibu ebibasoomooza. Okusoomooza kwe tusanga kati nze ndi wako station naye ate oluusi batuweereza abantu abatamanyi bifa ku baana abo aba special needs education. Akati batuwadde invigilator ye bwe twabadde tusumulula yaŋŋambye nze na bino bye baleese sibitegeera and indeed tebamanyi. Kati omwana bw'aba yeetaaga obuyambi ng'ate oyo yekka yalimu nga tewaliwo muyambi yenna ategeera abaana abo oluusi basanga obuzibu. Abayizi abaliko bagamba nti bakuyita ebibuuzo bino. Okusinziira ku kigezo ekisooka ngeri gye kibaddemu ebibuuzo ndaba nga byonna nja biyita kubanga kibadde kyangu ate ng'olaba kyekigezo ekiba ekisinga okuntawanya naye olaba kibaddewo ekityo kiteeza n'ebiri ebiramba nja biyita. Tutongeddemu kale kubasomesa abandi byongedde okuyambako ku baana abaliko obulemu abakozesa braille oku mathematics kubanga tusumbuwamu okusinga ku balala. Ewala mu disitulikiti y'e Masaka naye ebibuuzo bitambudde bulungi. Bwe tugendako Empigi era nayo abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu bakoze ebibuuzo byabwe wadde nga babitambuza bisoze ne bibasobera era abamu boogedde ku mbeera eno.
Obuzibu bw'amaanyi nnyo olw'ensonga nti amaato agali wali galinda abantu ne bamala okujjula okusooka okusimbula kuba gakwata nnamba. Kati mu kyo nga ogenda special kikwetaagisa ssente nnyingi okubeera nga za njawuloko ate osobole otwala ebibuuzo ebyo mu budde. Eryato bandibadde n'eryato lyabwe nga lyo ligenda batambuza nga litwala bigezo byokka nekati embeera gye balimu babagase n'abantu abatambula ebyabwe. Byakayanja Amon, Mukisa Ronald ne Mutalimwa Kizito Vincent, Salt TV Omunnyo.